olwaleero mwana wa maama ngenzeeko mu malwaliro ga gavumenti. Nebuuza, lwaki amalwaliro ga gavumenti makyafu? Era lwaki abasawo abakola mu malwaliro ga gavumenti muboggola nnyo? Lwaki temweguya? Si mwenna, njagala munkootinga bulungi, si mwenna. Manyiize bampita kakira ka mbuzi, ate nzunga, ate bwe ntambula mu kifo bwe ndaba ekikyuseemu oba ekitali kituufu bw'oggwayi sisobola kusirika. Ntambuddeko malwaliro ag'enjawulo. Ndi muntu anyumira nnyo okulambula abalwadde, ddala ng'olyambuliddeko. Nina amalwaliro mangi ge ntambuddemu. Nagendako Ensambya, bannange nasanyuka. Eddwaliro ly'Ensambya bayonjo. Kagamba nayimirawo ne ngamba, oh my God, bannange mwebala obuyonjo. Nagendako ko mu ddwaliro ly'e Mengo mu Mpeereza ward. Era ne mbasiima ne bagamba naye obusawo buno bujjuniyaze olekera okuboggolera abantu, kubanga abalwadde bano be bakasitoma baabwe basasula. Akasente tukankoleka kayinza okuba katini naye basasula. Nagendako e Mulago etali eno ewapya, Mulago omukadde. Nzijukira twavayo nga tuyombye. Era najja ne tuyomba bubi nnyo. Naye kyansanyusa nti omukulembeze waalyo yasobola okwanukula omulango ogwo. Era ennyaanya envundu ne bagenda nga bazisokola munagenda okuddayo ng'ate waliwokko akayawulo. Eddwaliro eddala erikyanyiiza ye Mulago w'Ekiruddu. Obukyafu bwaki? Tulwanyisa COVID, okay? Naye tetulinga abakowola COVID yajje mu malwaliro mwe tuli mwennyini. Obukyafu buyitiridde mu malwaliro ga gavumenti. Why? Lwaki? Atange ganago bwannannyini there is improvement bwe tugoogerako ndooza bannannyini go banguwa. Kakati nze njagala genda malwaliro agaffe. Kiki? Obukyafu nga buyitiridde kikikyo. Ekyo mujja kukinziramu. Kati kambabuulire gye nabadde. Olunaku lwajjo nabadde Gombe. Muno mwe tuteerako zi masiki. Natuuse Gombe zaadde ssaawa 6 n'esigwamu. Azigenda 7 awo. Wano we batuukira. Katono neegoge bye nabadde ndidde. We batuukira abalwadde. Kiringa bakiyita kintabuli. Nga waliwo omusawo. Ani addako? Gwe yasaamiridde ki? I was like, wangi? Muvubuka mumpi. Alina buno obubuto bw'amalwa. Yasala ŋŋaali kat. Yada yambadde bugalubindi. Gwe nkuyita oyasaamiridde. I was like, Jesus Christ. Mpulidde, siwulidde. Gwe bayita ali ki? Bamuleetedde mu mikono. Okay? Omuntu gwe bayitedde mu mikono asobola okuwulira nti omuyita okujjako nkoze waali n'ogamba mwe muddako. N'abamuleese. Gwe baleese bambi nabo ng'essuubi bagamba oba awona. Okay? N'ensirisa kyempita omumwako nadde ngenda gwasamya ne ngamba Beki bw'oyogera kati olina bingi byogenda okusubwa okulaba. Wabaddewo abaana abato abali awo be baleese. Gwe nnyabo kiki? Wali buno obu. Oh God. Akawala ne kajja. Nnyabo kiki? Omwana ng'omwambudde. Tolaba nti enkuba etonnya. Abasawo njagala mujjukire nnyo enkuba ejjo we yatonnyedde. Nabaddawo ku OPD. Tanti enkuba etonnya. Amonange abadde abugujja ne ngamba kamubikkole. Maama ngaddisaamu kawoowo. Naye ng'akawala kamulengezza kati nkole ntya? Ng'oyogera mpola. Mbutugambe mboli muwombeefu. Nawulidde nga njagala nkawuwa oluyine ne ngamba jingo sirika okyalaba ebirala. Ne tutambula kwa gye twali tulaga. Twali tugenda mu Labour ward gye bazaalira. Ne tuyita mu nkuubo. Nayiza mu lukuubo n'entya. Omanye emiddumu gya kazambi nga mu lukuubo mwe giyisa. Nagambye lino ddwaliro ebyaddala oba tuli mu City Council gye bayiwa kasasiro. Ne nsirika. Nga wachafu. Nga omanyi ng'olinga ali mu toileti naye ng'oli mu ddwaliro
ne tutambula ne tutuuka gye bayita abakyala gye bazaalira gye natuuse eyo bino sinyumya nti waliwo yabiŋŋambye nze mwennyini natuuse era singa teyabadde nzikiza nabadde nkwata ka vidiyo nkateeke ku peegi yange naye nga nzikiza nga tojja kulaba kintu clear ne ŋŋamba nedda nze kankinye nga bwe nkiraba tutuuka gye bazaalira obadde okimanyi nti abakyala bazaalirawo ku sementi kale tuyinza okugamba nti byabwerere lwaki mwaliteekawo lwaki weeriri abasawo ne muvuma abakazi abazaala naliyo ng'ova omusanyula eri amasooka why omwana wuunaze muyambeko eddwaliro eddamba nga temuli gloves why muli ku simu zammwe muzannya word puzzle muzannya ono ani Candy Crush mutudde muli eri omukazi ali wano akaaba omwana ajja ne batuuka okuzaalira mu mabenseni munne naamuyambako katuuze kasuule muno oh god nedda mulimba kuntebaawo ddala Jesus Christ nze ku kye nalabye nagambe nedda wano tuli mu geyeena ne ŋŋamba guma olabe ebirala ne ŋŋuma kakati waliwo kino ekibaketi kino mwe bateeka amazzi g'okunaaba mu ngalo nobody cares amazzi bwe gakulukuta bwe gayingira mu ziwoodi toilet ez'abalwadde zagamba nti bagende mu teziri mu mazzi oli waddembe oba ofuluma mu kabaketi oba otufuluma awo gumanyi nobody seems to care abasawo nga bali wali mulimu abalungi naye nze natunuulidde ababi abatafaayo mu ddwaliro abakyala abazaala balinga 50 baliko omusawo omu 50 women abazaala baliko omusawo omu ate bwogezaako n'ogambako nti musawo tutwasamira byebigambo kati njagala dokita Kikuba njagala ojjukire nnyo omukyala gwe wasanze mu lukuubo ng'ayambadde shariya ya bbulu eyakugambe nti naye dokita ono ng'alumwa yabadde nze nentuuka omulwadde gwe nadde ngenza okulaba mu ddwaliro e Gombe namubuuza ne maama oli bulungi nti emunani banongooseza naye bakanteekako akacupa kamu okuva lwe banongooseza bakuwaddeko peenikira abasawo bazze wano ne bagamba tetubatawaanya bali bize ne mugamba iye paka kati nti nenga eddagala weeriri awo baaliguze baali bawandiikidde ne bakkirira ebweru ne baligula weeriri awo naye nga tebati mutaddeeko jjukira waakiso olidde engamba yembe kale bakusiibule wakiri oddeeka olidde tegenda kusaba dokita najja bikulunkwebere naamukebera naga olukindo luli bulungi kakati dokita ono ndowooza ye yalimu ategeera oyo dokita Kikuba yategeera ng'aliko amuwerekera emabega nze dokita kankubuulire dokita beda nakulinze nze woobeerawe ng'alinga ekikira ky'endiga teyatawaanye nakubuuza ku mulwadde ono nti waaye mulwadde baakutaddeko eddagala dokita olwamubuuza mwamutaddeko eddagala dokita tujja kubiraba sooka ojje tugende n'amusikambula n'amutwala was that fair bannange tuli ku ki ddala lwaki temuliggala ne tumanya nti eddwaliro baaliggala terikola other than abantu okujja okubeeraawo okuboyaaniraawo nga bali mu kuvumwa buvumwa mubagambe temujja close the hospital close it baleme kujja oyinza okulooza nze nzekka naye nafunye obuvumu nembeerako mu balwadde omwo muno mwensirikira nafunyeyo omu ku bo agenda kubannyonnyola Mom. Hello. Wanji mom. Oli otya mukwano? Changi mama. Mukwano ze Rebecca Jingwe.
nsaba otulambululire bulungi embeera eri mu ddwaliro ly'e Gombe, engeri abasawo gye babayisaamu mmwe ng'abalwadde, eddwaliro lifaanana litya, buli kimu ekigenda mu maaso. Nsaba otubuulire bulungi. Abasawo maama bo tebeefiirayo wadde oyinza obbayita nga buli omu ali ku masimu ge ate era batono nnyo abasinga baba tebaliwo kati nga wiikendi tebabaawo babaawo basawo nga babiri ku wiikendi woodi y'abakyala abazaala. Mbeera ki njagala onkubira ekifaananyi embeera eri awo mu ddwaliro wennyini awo mu bakyala abazaala? Era abakyala olumu bazaalira mu mabaafu nga tewali ayamba. Tewaba abasawo anti era bakini bayitawo buyisi olumu ne babakambuulira bagamba embeera embeera y'obuyonjo. Obuyonjo nabo bubulamu eddwaliro liwunya okufa obufi. Mwe ng'abalwadde abasawo babayisa batya? Basawo bakambwe nnyo ate tebagambwako. Bw'omugambako anyiiga? Era takufaako era bw'omugambako omanya oddoozi ebeesudde. Takoma okuteekako ddagala? Takomawo era waba akomyewo ate akuvuma bbumi. Bya bwereere oba? Oba olina ssente era oba obawa. Eddwaliro eryo temusasula nga mugenze eyo mu kuzaala oba ki? Tusasula. Kati lwaki baba bayisa bwe batya ate nga musasudde? Abasawo anti era kati waliwo ababaamu nga duty bakonsidaringa ku duty. Kati okujjako ng'olina dokita oba ng'olina dokita wo gwe wakoze naye appointment awo abajja kufaako ate era si nnyo okubeera naye ali omu. Kaakati dokita wo bw'aba taliiwo olwani aba agenda okukufaako mu ddwaliro eryo? Abo gwe abaamanyi. Oba toyolekedde kufa? Ekireeta obuzibu ssente kale basasula ntini. Ssente nga mmeka? Katandikiranga mu 15 okudda waggulu. Omulongoose kati bano abazaala sometimes baba babwereere ensonga lwaki abasawo tebeefiirayo. Engeri gye baba ab'obwereere buzibu ki bwe basanga? Kale kati nga gwe waluddemu mu ddwaliro eryo olina omulwadde, buzibu ki obuliwo gwe bw'olaba? Obuzibu obuliwo bw'abakyala ndowooza okusinga kubanga nze bensinga okubeeramu. Abakyala balumwa nga bagenda okuzaala ate abasawo olumu babayitako babakambuwalira kubanga olumu baba batini ate ababaawo babamu kweraga bwerazi baba ku masimu gaabwe. Kyekiriwo omukulu w'eddwaliro mwali mutuusizaayo ko ku bulumi bwammwe ne mugamba nti bannange dokita kiri bwekiti mwatuuseyo ku complaint yonna? Newoogenda era agamba leka tukubire abali ku duty. Wabakubira ate webakumanya nti gwe agenzeeyo n'owaba nga bajja bakutabukira nga bakuyombesa. Katonda nge ng'ebyo tebinyuma. Ate nanti n'ekireeta obuzibu abasawo nga bo bati mu ddwaliro. Kambuuza eddagala ddyo mweriri? Eddagala mweriri naye era si lingi. Babamu kati bayinza okuwandiikira wano eddagala n'ogenda eri emmanga n'oligula. Naye nga nabo era olumu olina obbawaayo kasente akatonotono. Kiri Gombe. Kale neyanza nnyo neyanzenge tebakuyisa obubi munnange wange, amannya galeke togoogera. Kale babaye. Bye bye. Nze kennyini nabaddeyo e Gombe olunaku lwajjo. Nze kennyini kamwa kwogera n'okumusaba essimu ye nayagadde okyewulirireko nga kiva mu kamwa k'omuntu ali mu ddwaliro mwennyini. Naye ng'ekiri mu ddwaliro ly'e Gombe nze mbabuulira n'ebimu tayagadde kubibagamba. Kibi nnyo ennyo ennyo.
era mulinga nsaba Dr. Sekamate nkwegayiridde nnyo gwe musawo omukulu mu ddwaliro ly'e Gombe okumanya nabadde wonna noonyereza nenfuna gwenga gwe musawo omukulu naye essimu yo totera kugikwata nenoonyereza ku RDC hagisebyala taata RDC we Gombe nkwegayiridde tuukako ku ddwaliro abakazi bali mu bulumi gendako ku OPD kibinnya ekiriwo obucafu omanye emidumu gya susu obucafu mwateekawo ebibaketi bino mweba ebya COVID Amaziga gakulukuta bwe gayingira mu wodi z'abantu nobody seems to care abasawo bali mu kwekwana bali omusawo omu ava ku munne ku mugongo alinga ekikira ky'endiga nze Dr. Badankolinze Dr. naye bannange bambi muyambe abalwadde abali mu ddwaliro ly'e Gombe naddala ku saidi y'abakyala wabi nnyo nga gye nkomeza bakyala bazaalira mu zibenseni newankubadde byabwerere naye bannange nedda eddwaliro eryo nze nsubira mwaliteekawo kuyamba abantu ng'abo anyway kiba kibi nnyo omugenyi okujja mu ddwaliro ate n'alaba ekitanyuma kati nze ekyo kye nalabye ate mbadde sisobola kusirika twetaaga tukyuseemu mu bintu ebimu baana ba maama olina Rebecca Jingo bwe mba njogedde bubi nsaba kunsonyiwa naye ku lw'omuntu wa wansi ndaba ekyo tekisaanidde tuli mu kulwanyisa COVID naye tefeffe nnyini amalwaliro ffe tusikambudde COVID tumutadde mu malwaliro lwa nsonga obucafu n'obuteefiirayo eno ya Beta FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingo